News comprises of various activities that are current and are of human interest. Anything that enough people want to hear is news. We should not allow the diversion of any of our people. The best news is that which interests the reader more, provided it does not violate the canons of the good taste and the law of libel. News is like a hot cake coming straight from oven. I'm confident because indeed it's not me on trial, it is the court itself on trial. News is anything out of the ordinary. Tata wange aba namba itabusayi bwange mbayita kika kyange abana mbayita tata wange mbayita kika kyange mbayita busayi bwange Demiranga nakwazira na mugwanike mulago nge emibiri gy'abavubuka okuli Charles Balanze ne Mujuzi Torres abafiira mu ggwanga lye Kuwait bwe baali baatwalibwa kampuni ya Spotlight okukola gikwasiddwa ab'enganda. Manyi mama baba akweka mukwete Yeye mama abadde yeye mama abadde yeye ngataliko kubuusabuusa. Gino gisose kwekebejjebwa abakugu ababadde bakulembeddwamu omusawo wa poliisi Moses Byaruhanga ng'akakasizza okuletebwa kw'abantu bano era n'ategeeza nga alipoota ekwata ku bagenzi bano bwegenda okufulumizibwa mu nnaku ntono. Sent a representative. We are going to put the findings in the report, then we shall give the report to police. They will investigate and they will be able to give the report. Bo ab'enganda okuli nnyina wa Mujuzi ayitibwa Nnalongo Wamala annyonnyodde ku nteekateeka z'okuziika era ne yeebaza bonna abalina kye bakoze okulaba nga bafuna abantu baabwe. Sawa kutusimbule tugende ekyota rekwaiti abaddugavu abaliyo bakoze omulimu munene. Video bonna twabulabye nga bali mu mukyale buli kimu bakikolako tebeeganyiza mirambo tebakoze kibabaddewo mu mbeera yonna. Alex Sembatya nga yakulembeddemu omulimu gw'okuzza emibiri gy'abagenzi asabye gavumenti okunoonyereza kuwa abaana gye baba bagenze okukola. Bafudde kina ddala bana abafudde sofa naye ffe tukkiriza nti gavumenti yakye tugikubiriza omulanga nti nga bwefaayo okuwa license companies bwebefaayo n'okugoberera abaana gye bagenda okukolera kiyambe okukendeza ku muwendo ogufa kiyambe ku muwendo ogubonaabona n'abo abakomawo nga yagenda okukola akomyewo nga talina adde ekikumi mu musawe. Oluvannyuma gijjiddwa mu ggwanika ne gitwalibwa ab'enganda okuziikibwa.